oyogedde kituufu. Wenna alindirira akanyomero kano tiimu Nabusiro alabikako ddi alabiseeko ate nga mu butuufu ebeera mpungeezi yeyinza okuyinula ennyo oyo atambulira ku nkumbaali okubeera nga yeeyuna ekisamba. Ekitambuza omuyima empola giba mirembe, naye sirina googeza kiruyi nga sinnaba kujjawo kino ekindeese kansooke nkittaanye era nkinnyonnyole nkirage abantu. Nze Munabusiro Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyo gwa vvu atalina mazzi talya saava omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi Oluganda. Twogerezeeko ku nkejje kubanga essomo lino likyali liwanvu ddala. Enkejje zino abazitambuza bazitambuliza ku nti. Enti ezo ziyitibwa amannya agawerako. Ngenda kuwa tuziyita emiragi, si emiyagi kuba emiyagi giba gyantula, naye tuziyita emiragi oguba gumu guyitibwa omulagi, ate era tuziyita enseruzi. Enti ezo kwe batunga tuziwa amannya ago era tulina okuba nga tugamanyi. Nannyonnyola amannya g'enkejje ezo engeri gye ziba zitungiddwako, naye akati ako kamaze okutungibwako enkejje ate kakyusa erinnya. Kaakati olwo ko ne kayitibwa ekikanda ky'enkejje. Ekikanda ky'enkejje. Era olugero olugamba nti atannagula tayisa lutala lutuwa era ekyokuyiga ekirala. Olutala lwe luki? Olutala zeze enti ze babeera batimbye atunda zabeera asengese, zisobola okuba enti 10 era batera kusiba mu miteeko enti 10 enti 10 ngera n'enkejje atungako ku buli luti enkejje 10. Abamu bayinza okutunga ezisingawo naye nga okusinga batambuliza mu miteejo 10 bwe batyo. Kale kati enti ezo enti 10 ezo ziba zisibiddwa nga zaleebesa bwati tuluyita olutala lw'enkejje. Kyova waliwo olugero olugamba nti atannagula tayisa lutala. Afuneyo waakiri akebere ayinza okwegulirako ekikanda nga kimu naye n'agenda yeeyagala. Kakati enkejje zo bwe zityo bwe ziri. Mpozi obugalagamba bw'enkejje tubuyita obutente, njagadde nabwo obutegeere. Enkejje ey'omunnyo yeyaayaanirwa era yeeyagalwa. Bagamba akakejje ak'omunnyo kabuna lujjuliro. Olwo olugero akakejje ak'omunnyo kabuna lujjuliro. Waliwo n'olugero